Florence Nampijja final ayogedde ekyayawula ye ne Diana Nabatanzi ensonga yino ogenda kubanga obifuna mu Masawo Rape naye bw'ati ate bw'abalangidde bannange obusungu bungi nnyo eri mukyala Bindeeba Bobi Wine naye munnange talubuzeemu era nga Calvin Kayanja muyina mu Masawo ng'ate amusaabula bubi nnyo Amooti Mubalanguzi naye muyina mu Masawo ne muwala we bannange nga beekola ate obusolosolo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange ensonga za Gravity Omutujju wamu n'eri Pazo Wamana byoti binaba kugwera nga Amelia Nambala naye atabuse bubi nnyo mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sovia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sovia News Extra nenyongera okusabira mu nabaradde abakosefu tisabayisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru oba business zo nga tezitambula bulungi oba nga gwe ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga tebikutuka mukubireko enamba ye ey'essimu weeri awo kale munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omwami Amooti Mubalanguzi jjukira ayinayo concert gye yatuuma Amooti 25 years of Amooti munnange olunaku lwali ebadde press conference ye esookedde ddala naye maama muwala we bamuwadde akazindala abeeko kyayogera sooka olabe ekibaddewo olabe gwataata n'omwana bannange binyuma bitya sooka obalabe Katonda omwana muto myaka 3 wa myaka 3 wangi mwabigenze sibijjangayo nyabo kwati mukanga omwana wabana baboda mukanga omwana naye nga bambi musanyufu koko masyayi always and everywhere twakongedeko always and everywhere bambi tiimu ya bw'atyo munnange omwami Amooti Mubalanguzi bw'alabisa ate ku press conference munnange ne muwala we koko bannange bazadde mwagala abaana lw'oyagala omwana tewali kyonna kiyinza kugaana niwulidde omwana mbuddaddi ebyo bisajja bya booda abintiisa kale wetuli wetweyongerayo ate ku nsonga za Pazo ne Gravity Omutujju munnange mukwano gwa Gravity Omutujju nfanfe Amelia Nambala avuddeyo ate n'atabukira abo ab'ekitongole kya UNCC munnange bakoze bubi nnyo okustopinga bano abaana okuddamu okuyimba kubanga munnange mu nnyimba ezo bo zibagamba nti mbi eziwemula ate ezo ezibeezaawo famire zaabwe munnange n'abaana baabwe ngenda kuba nga mukutuusaako wano nammwe ate ono yakava mu bulwadde kati mugamba muwere ennyimba zaabwe bakole batya banaalya bwaba tebalina bazadde tebalina baana tebalina bantu bw'atyo munnange Amelia Nambala bw'avudde mu mbeera olwa UNCC ate okuvaayo neeyimiriza Pazo wamu ne Gravity Omutujju obutaddamu kuyimba kyokka bwe njogera naye Gravity Omutujju amaze okuta oluyimba olulala ayinza okuba nga ekiro kino wamma yasuze mu studio kale bwe tuli bannange era nga list endala efulumye nno nga si abayimbi bokka kw'otadde ne baddansa era nga baddansa kuliko Lita Dansa ate abayimbi kugiddeko Gloria Bugi wamu ne Shakira nabo munnange babakutteko nnyo era nga ye omuyimbi Lydia Jasmine yavuddeyo n'avumirirwa ekikola kino ekyabayimbi eky'okuyimba ennyimba nga bawemula kyokka ate naye ndowooza ku listi bayinza okuba nga bamwerabidde bwerabiza okuba nga naye ng'akunama ng'ayambala bubi naye ye ku listi kugiddeko Gloria Bugi Shakira wamu ne Lita Danso naye nga bagambye nti n'abalala bakyabatuweereza ddala kale katulinde oba naye agenda kujja ku listi eddako nze naawe era mu bufunza akasente ka Christmas kayinza okubeera akatono eri ku sayidi y'abayimbi abayimba ennyimba ez'okuwemula ne badansa abambala engoye kale eziweebula abantu bwe tweyongerayo ne Florence Nampijja muyina maaso wano ng'ate annyonnyola ebyaliwo wakati we ne Diana Nabatanzi kale kwe baava ate baawukana ngenda kubanga akatambi kakuteera ku maaso bw'ozuula nti omuntu takwagala mukole ki g'osobola okwagala atakwagala
Bw'atyo munnange Florence Nampijja bw'avuddeyo okwewozaako ku katambi akatambula ennyo ng'alinga alaga nti ye ne Diana Nabatanzi bambi kwegamba ayina ekintu ekimuluma ku mutima. Alabika yayagala nnyo Diana Nabatanzi ate nga ye munnange Diana Nabatanzi tamuliiko nga ye naye ayina abantu abalala bayagala era mulaba ne waba ng'ayogera kwegamba omutima gwe gulina ekintu ekirala kyegwogera abula kugamba Diana Nabatanzi n'onjiwayo mazima ng'ate nali nkwagala n'engeri we bibeera eby'emikwano kale bwe tweyongerayo ne Spice Diana munnaye nga w'omulabaawo abadde ali mu performinga ku Zina Fest era nga munnange ayambaliddeko ddala bw'atyo nga woolaba naye bambi kyaddala olubuto ne walukwekadde olumaze okuyitayo n'omwana omuto alulaba nti kati Spice Diana ali lubuto kale ndowooza naye ayagala kulaba Shiba Kalungi ayagala dutulaga ku concert ye kale bwe tweyongerayo ne mukyala Bindeeba mukyalako okutera omuyina maaso wano ng'ate ayina obugambo bw'agamba mu mwenna abakyala agambye nti munnaye ng'okyali ku dating beera n'abasajja abawera ate nekyala weerabirire obeere ng'olabika bulungi buli oba ng'olabika bulungi n'omusajja ojja kufuna akugyamu naye ate buli wobeerawo ng'osiiwuuka ekitegeeza ojja kufuna abasajja era baasiiwuukira abatalina kye bagenda kugattako yadde n'akatono muyina maaso wano ng'ate ayongera obbakakasa kagende eri bakyala bannange omwana w'obuwala leero kanfukeko motivational speaker omwana w'obuwala omusajja oyo aba tannakuwasa okkirizibwa okubeera n'omusajja asukka mu omanyi temuwulira naye omusajja oyo aba tannakuwasa okkirizibwa 100 ku kinnaakyo okubeera n'omusajja asukka mu ate era ekirala emirimu ng'ogenza ewuwe sweetheart kola mitono kola mitono abasajja bano tebasiima kola mitono weebake tulo ekyakututte kikole kubanga ekyakututte oba okimanyi ekyakututte kikole saba KFC saba Javas mugambe nti bebi njoya luwombo mugambe nti bebi njoya kino tofumba okitegedde tosiimuula nnyumba ogenda kusiimuulira omulala obenga wakagifuluma bayingiza omulala kakati n'olw'ensonga eyo emirimu kola mitono naye gwe baawasa nga mukyala Bindeeba wano muna emirimu kola emirimu kola keera nyonyonyonyonyo ku makya 12 tegeka akatunda tegeka chai okitegeera fumba emmere omusajja ne bwakusobya naye nga yakulonda mu bangi n'akuwasa n'akuwa mahari oba nakukwata nakutwala mu kanisa nakuteekako akawetaako omwami oyo wankizo omwami oyo mukulu omwami oyo yakulonda mu bangi n'alaba nga tosaana mugotteko n'alaba nga tosaana kukwekebwa n'alaba ng'onyumira amaka n'alaba ng'osaana okuyitibwa erinnya lye eryokubiri okiwulira n'alaba ng'osaanidde okuba maama w'abaana be n'alaba ng'osaanidde okuweebwa ekitiibwa ekyo ekyenjawulo so n'olw'ensonga eyo mbiwulira era obufumbo si bwangu naye era tewali kyangu byonna kugezaako so n'olw'ensonga eyo sweetheart gwe yawasibwa n'oweebwa erinnya eryokubiri nti gwe mukyala Bakaluba nti gwe mukyala gundi buli omu asobola okuliteeka waabwe erinnya ly'omwami we munnange fumba bw'obeza emmere omwami gimuwe agirye kubanga yakusasula okiwulira yajja ewammwe n'okkiriza obeere mukyala we era we baali babagata bababooza mu bulungi ne mu bubi nti ye munnaye biki biwali okkiriza byebyo by'oliyitamu kati obubi obwo bw'olaba mu musajja ssaawa zino bwebwo bw'oyitamu kati okiwulira wabula bwakuteekako omukono n'akuba oluyi n'ayenda okusuka emirundi 3 noba noba temukkiriza bakuba ate temuganya abasajja banene okubendayendako ebyo byekisiru nedda okiwulira omusajja ayende naye amaking sure nti totegeera watandikira okulagira obwenzi bwe n'ayenda n'okitegeera n'akikulaga n'okikulaga awo ng'otegeera nti kakati mukwana kooye
red flag oba oyagala yaki ndabawo abaana b'obuwala batera okubuuza red flag oyagala yaladdu oba ako no kekabadde akalowoozo kange ak'olunaku olwaleero okiwulira ate munange tunaakola tuti buli kimu tekijja kugaana mulabike bulungi musajja ono bw'agaana ng'ofuna omulala tetunaabeera ku ekyo kyo kyemmanyi tetugenda kuva ku bufumbo no bw'agaana katuyiyawo omulala ye nga kaviiri tekatereera no bw'agaana ng'oyiyawo omulala kitegedde tova ku bufumbo ate tunava ku bufumbo tudde ku ki tetuyina gye tudda ono omusajja bw'agaana bwebona omunanga ate obugambo obusenekerevu mukyala Ray-P mukyala Bindeeba bwasobodde ate okugamba abakyala munani naye agambye nti omukyala obanga okyali ku dating kiba kirungi n'obeera n'abasajja basukka mbabirize nga nze omuntu sikiwagira beera n'omusajja omu ewakukyawa nemwekyawa nemulemagana ng'olyoka ofuna omulala naye ate beera n'ow'enviiri beera n'apangisa ennyumba beera n'akola ki ebyo si birungi mukama tabyagala oba mukitegeera ekintu ekyo kale bwe tweyongerayo ne manager wa Ghetto Kids ono omunange yasazeewo ate n'ava ku lujja nga woolabaawo ya proposinze mwana muwala era kyentegeddeko nti ssaawa zonna emikolo w'omunange gigenda kuyugumba kale nga woolabaawo obwana bwe nga busanyusa omanyi kati bumuyita na taata oba mukitegeera kuba engeri gyabufaako gyabulabirira bwegamba mama bwasanyusa okuba nga ate bwafunye mami agenda okubulabirira okubwoleza engoye saako n'ebintu ebirala bwe tweyongerayo ewa Sister Junior mwina maaso awo ng'ate avuma omwavu yagambye tayagala kulaba muntu yenna eyeefaananyiriza obwavu buli wamulaba n'emmema awulira esiruka bannange olaba abaavu bagoyingewa naye ng'ekyamazima tukole omuntu omwavu amazima atama ye tabeereka naye omuntu omwavu bannange yetasaana sooka olabe Sister Junior ennyuma gyanyumyamu omuntu omwavu atalina ssente aye tusobole okweyongerayo n'agaleero zinange bannange omuntu omwavu saagala bannange abandabikira omwavu mpisa gwe munaku gwatayina njogera empisa toyina abanaku mwina nnyo entondo oyagala ekintu n'otondo wala munaku gwe entondo tuzijja kuyamba ebyo byokukotonkoka mujja kulaba ensi eno ekyuka mukwano teyina wejja kukyuka ensi ekyuka wantu awo mu nsawoyo teyina weegenda kukyuka weerimba era ebyokukotonkoka ebyo n'okuba emimiro biveemu noonya ssente look for money omuntu nobeera mwaka munamba okolima bukolumi munange no biroyisa nnyenda mukka mu nnyindo tebijja kuyamba teri mugagga atudde teri afunye sente ti sente ziva ku muti sente bakola nkole okera bukezi ku makya n'osalawo noga kati nze bwe buno obulamu bwenjagala okulivinga obwavu bubeera mu mutwe obwavu bubeera mu mutwe gwo bwokera ku makya n'ogaba neeka noonye sente ojja zifuna naye gwe weetwalire mu mbeera y'ekyavu abantu abamu muli banaku to the extent n'obwongo bwanakuwala gwe toyina kirungi kyolaba mu nsi osigaziza ekintu ekyo olunaku lwolifa kati sente ozijjawa sente nazo zitegeera sente ziringa mazzi atayina nnyota taganoonya ennyota nga yakulumya toganoonya mweyise bulungi eri abantu abamu oyina emikwano togivaluwinga abantu banoonya oli mu bizibu gwe simuyo oba osaba ssente naye gwe osaba ssente mukubireko essimu olunaku lumu ng'omubuuzaako naye gwe buli woba n'ebizibu woonoonya abantu oza gundi teyanziikiddeko oziika omuntu omu mwetadde mu bikomera ekikomera kye kinaakuziika gwe buli azimba ennyumba bw'ateekako ekikomera wateekako babudiwaya teri sanduuke kikomera gwesitula when you die people are the ones to bury you si ago mamotoka go si ebyo bizimbe mayumba
bantu be bali kuziika mweyise bulungi eri abantu mubeere bakakkamu obwetoowaze tekitwala. It doesn't, to be humble, it costs nothing. Toyina gwe weewanika, toyina njogera, oli munaku naye toyina njogera, toyina kawoowo mukamwa. Buli omu ayinako mukama we. Ffenaffe tutuuka mu bakama baffe tukakkana. Era muganda wange yabagambye omuwala nti Junior gwe mulaba ku TikTok ate si Junior aba mulala. Nze Junior nzija no ku TikTok n'envuma benvumye n'ekola effujjo lyange, naye bw'onsanga mu bagagga bange. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwetweyongerayo ewa Calvin Kayanja, ono n'omunaagi avudde mu mbeera n'atabukira principal. Oluvannyuma lw'okuvaayo principal n'akubiriza abantu bonna abalina ettaka nti temulitunda. Kyokka ye Calvin Kayanja agamba nti principal abasiruwaza mbu naye obugagga bw'alina yatunda ttaka lya maama we ne taata we kwe yajja omusingi ogumutuusiza wano waali. Ngenda kubanga akatambi nkabalekirako ate nabo musobole okulaba ebisingawo, era nze kambasiibulire wano omukama abampeere byonna bye musinga okwagala. Gwe wenna ayagala Suvi News Extra naye nga nziramu bajjukiza ye kusoma. Kaberani nakuwa magezi amachanga. Bw'agamba abalala obutatunda ttaka, lwaki watunda erya kitaawe Gomba? Ekyokubiri, lwaki ettaka lya maama wo lye yaleka ekamwokya walitunda n'ogula emagere? N'oddira ettaka lya kitaawo square miles mmeka n'ozitunda, kwe kwava n'obutabanguko n'olwaliro temwabyanga lumbe lwa kitammwe. Olwanisa Mayiga naye nga Mayiga yalimbyewa. Bw'oba tosobola kukulaakulanya ttaka lwaki tolitunda? Gw'omanyi okubeera n'ettaka, yes, ne bw'oba walisikira oba lyali ly'abajjajjaabo naye nga tolina maanyi galikulaakulanya, lwaki totunda ku ttaka eryo ne weekulaakulanya n'ofuna kapito? Bano bonna ababagamba mumubuuze, Bobi Wine mumubuuze ettaka lya kitaawe Gomba ery'abatabula ne famire ye ba Edi yawe Banyanzi baani kutuuka n'olumbe tebalwabyanga. Ekyokubiri abalage ku ttaka lya maama we lyali ekamwokya basiri yatunda n'agula emagere. Gwe ng'ozimbidde ku byakika, ttaka ly'abazadde bo ly'otunze okubeera bw'oli olwaleero. Lwaki abalala abanoonya kapito ogamba tebatunda ttaka bakole ki? Bobi Wine tewatunda ettaka Egomba, tewatunda ku ttaka Egomba, lwaki olwanisa Mayiga? Yayogedde kibi ki? Gwe totundanga ku ttaka. Wamanze nkuwagabuwa omuvubuka ali eyo oba omusajja omukulu, bw'oba wasikira ettaka oba lya jjajjawo oba lya kitaawo nga toyina maanyi galikulaakulanya, kubanga okuzimba ku ttaka ekizimbe nga baali kuwa buwi oba oli munaku kizibu nnyo. Naye osobola okutunda ettaka eryo n'ofuna kapito ne webbulula bw'oba olimu amagezi mu mutwe nga totunda kunywa. Kuba n'oyo abagamba nti mutunda ttaka yatunda lya kitaawe Gomba n'erya maama we Kamwokya, kwe kubeera waali olwaleero. So nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural
alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'avudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias